Baaniriza mwenna abalaba vidiyo eno amanyi agange nze Trevor Online era nga nze n'ekitongole kya Interpol mu ggwanga lya Kenya ekiyise mukyala wa Professor Badru Kateregga mu butongole alabikeko ku kitebe kya National Central Bureau mu kibuga Kampala. Kigambibwa Jole Shubaiha Irakunda yakweka ekyapa kya East African University esangibwa Kenya ng'eno eri wansi wa Badru Ddungu Kateregga Universities Network International nga Professor Badru ye ssentebe. Joli Irakunda ng'ono yaliko wamyuka ssentebe w'akakiiko ka Board of Trustees ku ssettendekero lino yayitibwa Directorate of Criminal Investigations DCI mu ggwanga lya Kenya wabula teyalabikako n'asuubiza okuteeka ekyapa mu mikono gya bannamateeka be ekintu ekyamulema era bwe baddamu okumutuukirira yakkaatiriza ng'ekyapa bwe yakitwala mu CID wano mu Uganda ekintu ekitali kituufu. Joli agamba yasanga Professor ng'alafuubana ne Business Years University n'amuyamba mu kuteekawo engeri empya ey'okuddukanya emirimu ng'akozesa amaanyi ge ekiro n'emisana era agamba tekijja kuba kya bwenkanya obutabaako kyafuna mu ntuuyo ze.